Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mukashaka ntugenda kwatolekera ekyatwa esaka ongeziko olwalero. Iranga nabagamba Chams Production. Sugarland Pictures. Action Triggers Film Production. Tugenda kwatolekera nga bagamba Kikakane Squad. Tugenda kolekera katundu akagenda okuberanga ake 11. Iranga weekend tugenda ogesako komekerera obukomekereza season ya Facebook ya kasinema kana ABAMPAGULUKUFU. Ninga mbebaza mwena basodo kwanga mutambula nafe kasinema kano iranga nsambenga mu subscribing atukyalina byamanyi betugenda baleetera ebyenjawulo. So kyandi bade kirungi noberango subscribing nobera ku Lutakome Tony Kayanja channel ensonga nezibiranga zitambula mu ngeri emu bendala. Njagala wekanye tuli kwanyo kwa sinema. Kakati mukasera kano nga bagamba Lutakome Tony Kayanja director. Mukutandika twatandikira eruda rodi yali ruda manga. Iranga mukulembeze ogwanga yali ku TV nga agamba nti government badde yasaze onegamba nti abantu basigale waka. Bagamba nti ekirwadde kyali kyeyongedde iranga beyongedde ennaku kati ziri 22 2020. Bongeddeyo sebe ennaku 22 okusobola ogezaako okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Rodi bwe yawulira amawulire musatu bambi gammalamu amaanyi okusinziira muna nga badde alowooza nti zinnaku 14 ennyaka eziweddeko badde bagenda kuddamu otambuliza emirimu gyabwe butonateera naye omukulembeze w'eggwanga yaddamu n'ayoga n'abaga nange ensonga zo ziganye okusinza ekirwadde nga bwe tukirengera nga bwe tukiraba tugenda kwongera ennaku endala 12 munne wa 22 ensonga ebenga etambula. Yakwate kubona afuluma wabwero nga mutufu tabitegeera nga labye ensonga zitandise okubanga zigeje emirimu gyonna gitandise okubanga gifa mu kaseera ako. Yatandika ogezaako birowooza musatu bambi ng'alaba buli kimu kyonna kitandise osebengera omanyi okubanga olina bizinesi z'obadde otambuza ninga ekyamazima tezikyalina makulu oyinza n'okutuuka ekiseera n'ogweddalo n'owulira ng'ensi ekufuniridde musatu bambi esaba zino ke kaseera ke yalimu. Yasooka n'atuula eroda nga mutufu abirowooza abigatagata tabitegeera tabimanyi. Wulira ennaku ey'amaanyi manyi okubanga notandika n'okuseka amajemulukufu gamba ne Katonda wange kati nenda kukola ddala mutufu omuntu agenda kukola ati omuntu agenda tandika ate obulamu ddala fazaali abyongerayo ninagamba nti looni nzijjeewo ekyamazima looni zikyaliwo kyokka babyongeddeyo byonna togenda gamba wa looni nti munange omukulembeze we yayongeddeyo ebbanga ebyo tagenda bitegeera. Kyova ebiseera ebisinga omuntu akeera ku makya n'ogamba omuntu lwaki yeyogeza mukubo lwaki akola atya ninga kisinziira ku mbeera gy'ayitamu. Kale musatu ali luda yeyogeza agatera mutuufu lwaki alisi tajjeewo emisolo yesi ayongereyo ensonga naye lwaki tagambye nti bannange looni zino kale alisi muzongereyo okoba muzikendeezeeko tabyogeddeeko naye ayongeddeyo ennaku endala 22. Imagine. Kiyakola yasooka n'afuna akasimu yeja n'asooka atulirako eruda kati nagambye tuleka 11 akadirira akakomekereza season ya fene ABAMPAGULUKUFU yaja asooka awulugumya akafwanga. Hello dokita yayita dokita kale sebo nawe gyebalwa dokita ndi bubi mpulira omutwe gunnuma. Yawulira nga mutuufu ebirwadde by'emabega byonna bitandise okubanga bijja atandise ofuna pressure zonna zirinnye nkeraseze walisi asooka akubire ku musawo amubuulire munnange ensonga zo zigeze simanyi obanyinza okuyitayo bago n'oyitayo nosobola okubanga onzijanjaba kyekyo naye kati kyembadde ngamba nti ondeetere ku ddagala. Yamusaba muleetere ku ddagala musatu bambi kezeemu kubanga ekyamazima mpulira ng'embeera etandise okubanga egejja jo kubanga mbadde ndudde okukyuka kati badde Katonda waage gamba kibadde kirudde okubaawo naye ate kati mpulira ate kino kiri waasi nnyo tugamba ssebo kino kati kiri waasi kigezze ensonga etandise okukola kingenda okusaba kimukundetera ku ddagala ogambye mu korona ludda kale ate korona bye byakibyo byotegeeza bakugyayo mu kibuga bakugyayo ate kati waddawa yagenda oba yagenda mu kyalo gwe mu kyalo kyawo zonna kale ate ate byajja bita lwaki tewantegeeza n'ongambira mu ntandikwa tewali nyambye ndi bubi nnyo omutwe gundi bubi wangi amawulire ge baamuwa gaamumalamu abaje
yawuliranga ekyamazima ensi yetandise okubanga efunda. Ensi etandise ofunda, etandise obutanyuma. Kati omanyi otuuka ekiseera nga tolina byakola. Notuuka ekiseera obwongo ne bufreezinga. Notuuka ekiseera mumula abantu kugwa ddalu n'obuuza omuntu lwaki yagwa eddalu, kiki ekyamuviirako okugwa eddalu. Ninga ekyamazima ekyamuviirako okugwa eddalu, ebintu byayitamu, embeera zayitamu. Kati musatu bambi yatandika opangulukuka. Mbadde nkyalina byemaliriza. Munaye mbadde nyina byomaliriza biki? Tukimanyi nti zino oteekeddwa okulongota amaka ndi mukulu. Kakati natandise okuvaako. Emigaati. Ayogera kino ayogera ki? Gino emigaati giteke ku mmotoka, tuteekeddwa otambuza emigaati. Nteke bekeri tekyatambuza emigaati obadde ki? Tujja babasajja twabawa emigaati. Katonda wange. Nyamba tusitule omugaati tugutwale mu mmotoka. Utandika okuwuta, utandika okuwunga. Era kiki? Nga tolutege. Baby. Munanga siko gudi no sagala mfure mulalu ate omuntu tayagala muyita mulalu tumpita omulalu mbaako tonkwatirira kankwati unkwatira biki nze siba tegine emigati tugireme ogisitwa tugiteke mu motoka osinikamanya. Omukazi yatandika okwewuunya. Ninga ekyamazima tamanyi nti ekivuddeko ensonga eno byebizibu ebigudde. Kwegamba musatu bambi byalina essaawa zino bangeddeyo akasente ennaku akasente kamubanjibwa alina ebizibu bingi. Kalina alongo yajja asanga ono asitula emigaati. Asitula emigaati. Okirabye? Gwe kyo kirabye? Okyekye nakugamba. Olabye kye nagambye? Migaati tulina okugira sebo bekeri tekyafulumya kati products okitegeera. Naguno mugaati ate gino gya bbeeyi gwa Uganda. Guno mugaati gwa Uganda. Waliwo ogwe Kenya, ogwe Tanzania n'ogwe Uganda. Yes. Kati kandabani asiga. Nzijukidde South Africa. Omugaati gwe South Africa guwomba. Ono yagamba no kalabayi gana amaka. Bw'ogajjamu nga toli munywevu tosobola kusimattuka. Tosobola kumalako. Kakati omupangulukufu najja alina mpangulukufu munne kati simanyi gye bakira kwatagada. Gwe kiki ogamba? Ndagamba nti tamutegeera. Simanyi mbeere muguddemu. Tiki abadde? Era n'ebigambo bwedda. Ate ekyamazima ebigambo byayogera sibitegeera. Ye n'ayogera kino ayogera kiri sibitegeera bannange. Mami waffe. Katonda wange. Mama nyabo. Onsobi. Gwe yosebo nsobi gyokola. Eyo nsobi. Ekyamazima kabulaza yavudde dda. Gwe kinjagala omanye. Tokwata ku migaati gwe tokwata ku migaati. Tuwe piro nze njagala piro. Eno piro. Gwe byokulya ogambe obiyise eki ogisepi ono yagamba wayi. Leka mve wano atona ayinza opangulukuka n'agenda mugira. Gwe mwana rasita abeera awo takutiisa. Gwe mwana kabode mwana tutekawo mbeera. Tujja kusitula tujja kukuba. Owaye kakali nawe ojja kunkubya. Mwenamba tegedde. Okitegeera? Mwenamba tegedde muli bali bankwe. Oli omulaba? Oyo naalongo wange. Naalongo wo? Omusajja yawunze dda yavuddeko dda yapangulukuse. Ebigambo byokka byayogera tebikwatagana buli kimu ayogera kicce. Kabode ensonga zimutabukidde gwe nawe tuula kabode talina kyagenda kukola. Muwulirize.
muje jango mutule gwe nawe da waligenda ne mwana tokuba abantu rasta mwana kabudi nja kukuba omusajja atandise okuwunga ate no jukira ndoza ne waka ekyewaka ekijja kibatambulirako ekyobongo naye ayinza okuba nga akirina ninga ate kibadde kirudde okujja kijja ndowooza ng'afunyemu embeera bizibu bikiwe bityo nekimala nekikomawo butono ateera kati no kyaka kisituse tasitudde musajja wange tamwetisemu bbanga kyokono ekifo kyokuyamba awaga bamusitudde mu bbanga owaye nawe ndeka nitukiwadekateka kabulaza ne bamunyweza ono ngenda mubakubira ejo kadde yepika mwagenda kuba gwe nawe genda otasentase biki nawe oli mu ssiro ompita kimotoka ndeka nze tomanyira nawe genda otase munange bagenda nze ndeka muleka mukube mu bwamukuba lwagenda kuba afudde wamasalo mundeke nze temugenda kusindika mbizibu etuula wano wamasalongo bano mbayise mujje tumalirize ensonga tulange kigo otasama omusajja kyokka nammwe ensonga muzigize bugizi sibategeera amubuuza oba ki Martin ekyamazima lyamulabyeko bwati yetabirangako bwati ndoza ye ekintu kiboneka bubonesi kakati abadde yepika yavaayo nga awunze bareze ekade kabulazo ndetse bankubye wallahi abantu muli babi kabulazo ndetse mwana ze mulete ne musibira yeyo mwana ade bagenda kunchapura neza yawulira nga mbutufa mwana gurasta gumwana tutulikawombera mwana badantu bango olyawo umusajja badantu gasiba nkute mbulago olyawo sinikamanyi mbusimanya mukube simanya bikigasya sigwe mulesu nsibidde ono yambuza kyabadde akola kyamulenzi musibire obusibizi nsudeyo mutoyi wali kutoyi kungulu simunda mbwa musude mutoyire tona mukwatako ulaso lisi muganda kati wali tulijo abatitula abantu ayogera kapata tona kusola mu bolane kunga genda kwata oli musiru nawo isimanyo nawo izolo olijjukira tasobola mugamba nti oli ayogera ebitakwatagana lwansonga naye ebitakwatagana yasinga obeera nabyo kati amugamba abadde ayogera ebitakwatagana naye amugamba bibiki gwe bimbuulire embuulirayo kimu kyabadde ayogera nga kya bitakwatagana laba no naalongo yakanya kuseka nze ekisumuzo nkitadde ku toyo oyo nze muggalidde yamanyi mwana kasajja kakkoye embi bano bajja basoke bagende bagezeeko okwekkaanya omusajja gyali bintu byakuyiiya mwana kana akaseera kaali ketolodde tugenda kukola kaluna mubuuza ddala mutuufu tugenda kukola ki tugenda mukolera ki natina neraliikiriza banaye ekyamazima tabeerangako mu mbeera bweti simanyi kiki kigenda mu maaso sigenda balimba nenza neralikiza yogera bitakwatagana simanyi emigati gya faba wa World Health Organization emigati kyokka naye nodda kusayidi tomulaba Rasta gwe Rasta mwana oli simu nti muganda wange kiki lwaki oboozi kyogamba bulijjo abikola ng'avaako notategeera nti avaako oli mu ssiiro ebyabikola nga bulijjo namala nadda mwana jasika mutimba bw'aba abikoze mumukola muti eyo tewali nze mugezi muwekwata omugezi ensonga zitambule then kati oli mugezi kati ki ekitambula tugenda kola tutya munanga omugezi kuba kati kugo tulina omugezi temumpapya mundeke ndowooza obwongo bwange bwetaaga osooka olowooza goma switi mola gujja sifuna amazzi ogantere mu kikukana wate uyakola making sure teyo bikola tosinika amanyo nga luli anze gambye nze mugezi bane temukiririza mbagezi nze ndi musajja mugezi mula nagenda asoka akwasaganye nze sesudia nze ebintu byekola bibakwala ali ni musajja ategeera ebintu bino nze muganda wange mumanyi banga lyemaze naye sogezaako tegeera embeera Rasta wange
bwatu nakwate kubona ahitamu nakyala agenda asooka aleete bamutumye yeraliikiriza ono muna embeera yagamba yeraliikiriza si nsufu kati embeera tegenda kudda mu bbeera liikiriza nze ngenda kikwasa mmwe temweraliikirira ensonga zonna ngenda zikuba mmwe njagala mubeere bakakamu Rasta mwana rasta yoyo waffe kati mukikole mwana rasta nkutegeera ebisigadde mu bindekere amazzi mbadde manyi oba ogenda gabuyisa akyoka yanywa manywe ndi balowooza ngenda kukozesa amazzi yanywa manywe mwe mukireke mwe mukikoke ngo nkwesiga byonna kati mu bikole salongo wange salongo byesigadde byamu yabagamba musigalawo nzika ngende nkwasaganye ensonga ngenda kudda nga ensonga ziteeredo yajalingize naye lwaki ngenda etsiga yerali bajja balabe ekigenda okugendayo mwe bawulira miranga bawulira miranga ono yagamba sirina gyendaga buli omu ne basooka tukoze tutya sirina gyendaga nze rasta yagamba nze wapi sigenda yakataja kanyize dda mu ntandikwa sibuzingandagawo eyo tusobola kukola nsobe muganda wange bawulira miranga gyenakubibwa mukama yamanyi ni gwekyobanya akuba mu nkobi bwekyasinza okubeera embi yakuba gwe naawe geno mukwano gwange bikisi tolina kyoŋŋamba omutima tabusa alinga njovu alinga ntwera banayeraba yena afutse ekirala afutse ezike kakano kyonna kyonna ekimulimu mukama yamanyi negwe kyomanya afuuse ekintu ekitabo nalyoka afulumayo ng'enjovu rasta yagamba kanzije rasta yaduka nalongo naye nayitamu mpaka wa mukulu ani aletembera katonda wange ono no labano gye yekwese musajja mukulu yekwese alawo maka mukama nga nsaasidde nze ne sifa Salongo aliwa no bamunonyeza tona koja ati aliwa tiwa mpalito agero kuze ngaliwa tiwa mpalito yekwese wai Salongo yenyuda amazzi naye katakira amazzi mwagenda kulwana kabulazi aliwa tiwa mpalito nalongo yatekese yapeseko Salongo waze kuyamba bana musajja wange abadde ki mukama katonda yamba tase dunia munange musange batange mukazi watu yakanda kukawa yakanda kurajjana ningi kyokulesa waziro tewali banange omusajja afuuse mwe awonye omusajja awonye batanaona akuteno n'ekigato mwagenda mukuba waddira wano yakubye gw'omukubye omusajja yakubye gw'omukubye mbuulira kumwe ndani akubye kati no vaayo bagwa akubye yagenze dda atya nno dda mukubire eno omusajja odda mukubire eno lwakoja syadduse buddusi naye nze kyemukoze gwe okimanyi nze nkubira ddala mukubye ngenza okubanga mukuba ontegeera ate olina okwewanira ku naalongo mukubye nze nkuba nyina engeri gye mbadde nkikwasaganya si be badde malida okitegeera tebakumenye magumba abireke ebyalya naalongo ate omusajja nze nkubye ontegeera ninga ekyamazima ye bamukubye Salongo bamukubye jasi yekaza bwekaza yeyisaako ne bamukubye asose mumwocha pasi wamaliza omwocha pasi bidiridde ninga weka bamwocheza pasi ne bamukuba empi nayitamu agende akatajja gweva ku kibayita embeera mbeera ekutabula embeera ekukyankananya wena n'opangulukuka era banaye abakyala mbagamba bwoba n'omusajja fuba nnyo muve mugezaako bayombesa ng'ava ku mulimu simanya biki bikimukakane
omusajja aba yakoyekoyedde alina ebizibu yembeera yatabuse godda oli musinikirako mannyo oli aho omukayanya Mati abo. Mati omuside musenge ono yafuna engeri gyamuteteekanya n'amuza mu kisenge n'amuggalira butonateera yagenda aterera yina yeyongedde kuta yina embeera etabuse butabuse simanyi nakumanya kikigenda maaso Yali mwade terikoze. oba eddagala tulina ddagala ki kubulireko mbwalina eddagala lya muwade Bulijjo likola lyeke teribadde ijasi teribadde ttuufu naye nze bulijjo tulimuwanga kaddoozi. ukyogedde kituufu tuyiye amagezi amalala Teribadde kwa. Morgan manyi kyetugenda okukola tweze tunakirowoozaako naye tukubire ku maama essimu Kati ate nnyoko byabiyingiriddemu awo. katono yateesa omukyala n'agamba nze mbadde ngamba lisi tukubire ku maama Mati kubanga ate ye ateeka okubanga alina amagezi gonna gabadde asobola okubanga akwasaganya ono n'agamba nze na maama tebirina ate makulu we biyingiriramu ziriwo kati ono yabagamba ge magezi gokka nze ngamba tumukubira atubuulire tumunnyonnyola ensonga tomanya yayinza okubeerawo n'amagezi gonna kati kyekipya ekiriwo ono yajja asooka amukubira asobole okubanga ayogeramuko naye kati ni Mati mulwadde twadda eruda balina nnyina waabwe be bano so bwe tuyita bamaama bakawa bayitako alisewo nakasigareeti kale kakalimu n'akayaga guzanya ne maama ali mu kulima ye enkumbi agikwasa maanyi ziba teziri busa akasimu kavuga yajja asooka akakwate Halo. Hello mama. Mami. Munaye mami oli otya eyo? Kiki mogani? Ndulungi. Oli otya mama nti ndikiriya? Kyekigera maaso ate. Jako nina amawulire amalungi. Munange nyina amawulire amalungi mami. Mawulire ki? Gwereka nawe nja munnyonnyole. Wama mama. Kati nafunye abalongo. Okimanyi muli nafunye abalongo nalongo yamaze nagguka. Tekitoboka. Morgan. Fiwofe neda. Wayireka mama munnyonnyole ensonga ezandibadde entuufu. Morgan leka Halo wama mama. Muwala. yenza mukyala Martin Mukyala Martin obadde ogamba oti? Mukyala Martin kiki? Martin yasobedde Yamugamba naye Martin asobedde maama. Kiki ate? asobedde embeera gyali musigitege Martin munange yafuuse ekirala ekyamazima yina yapangulukuse edda simanyi nakumanya. mudwaliro mama ne mudwaliro yonna nagezaako okugendayo ate bizeemu Yambuuza bizeemu. Biki ebizeemu mama kano mama ekirabika ekirwadde akimanyiiko. Si mulwadde waki wabula ali awo tategeera ayogera ebigambo bye. Amugamba munaye mama tategereka butegereka esimu nange kinjagadde ekkubire tusooke tumanye engeri gye tugenda okumukwasaganya. Maama ekyamazima alabika alina ekyama kya famire. Ekyama kya famire. Naawe. Abaana balabika bavaako. Abaana babuukako abaana bapangulukuka. Ye mukwano toyaza nnyo nnyabo ye. Abaana bapangulukuka nakyatamanyi tekisoboka yagamba tekisoboka kijja kitya okubanga ekirwadde kizeemu maama n'ekirwadde alabika akimanyi kirabika ate kikulu ate nga kyamanyi ate nga kyakika balabika tutandikirawo akatundu akagenda okubeera nga ake12 akagenda okukomekereza sizoni yaffe eno tusooke twekanye era tutegere kiki ekiri mu family Chams Production mukama bankomere. Assalamu alaikum. Mweraba.